nga yajja wano senga mwatuuse dda wano n'essaawa zino abantu wekikutoa muliro temuliwo kati essaawa zino mukola ki essaawa zino wekikutoa mu n'essaawa zino senga abadde Bobby ng'ajja wano. Mu bigambo by'abantu nti omuliro gukutte naye poliisi terabiseeko. Era olaba abantu babadde balwana n'ebintu okugezaako okuba nga bataasa ebintu by'abantu ne batuuka okugamba nti singa wano wabaddewo opposition singa kati wajjudde dda n'ekibooko kati singa enyuuka naye kati we tuba tulina obuzibu bwe buti poliisi terabikako. Bye bigambo ebiri mu background nga woobulya kanyongera okuba nga nkutwalayo olabe abantu engeri gye badde bagezaako okutaasa obulamu bwabwe abantu ab'enjawulo nga bagezaako okuba nga oba oliawo babayambayambako. Abadde sabera mu nyumba ye naawe anagamba nti abadde muloti. Ona amatamu babeerawo. Kati gwe buli abadde muloti. Wakyali abantu bwetyo munnange webadde naye nga omuwendo gw'abantu sofa tegunaaba kubanga gukonfamingibwa kubanga naye we tujjidde wano nga tukyali ku bantu bana ne batugamba nti abakoseddwa be bangi naye ate nga abakyafa nabo bakyeyongera. Bulijjo ebintu bino babyogerako era musajja mukulu Fred Kajubirumbu yaza abyogera naye obuzibu obubaawo nti oba tomanyi kinaagwawo ddi kijja kutuuka ku oba hoteero ki oba ssomero ki naye nga amawulire bwe gatyo si malungi yadde n'akamu. Ate munnange nga tweyongerayo ye musajja mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akola post enkambwe agambye nti okuteera ngunoho kwatandika actually akyogedde na mu Lunyankole akiwandiise na mu Lunyankole mbu kwakatandika ekyo kyemulabyeko mbuga kyali mabaga abagambye embooko ejja kunyooka abagambye mmwe baani abatakubwa mmwe baani akoze posti nga bulijjo wagikola era agambye nti gakyali mabaga embooko ejja kunyooka era agamba mbu asiimira ddala gy'ate emirimu gyekola kubanga nti kyekisaanidde. Nga tuvuddeko eyo munnange ate waliwo munasitulaga avuddeyo kubanga awabula bannaabwe nti bannange situation gye tulimu tulina okweberera mutukole ki bibino munnange amagezi okopa ku munno. Asina kutwalako eyo nga tetunagenda mu katambiko oyo omwami ate waliwo nti olukwe baluguddemu olw'okubanga babba akalulu ke Kawempe Noosi era munnange kankutwaleyo bakunnyonnyole kigenda kitya bagenda kikola batya. Yo, ogamba otya mwana wa mama. Olwaleero sinziridde Kawempe eri banna Kawempe. Buno bubaka bwammwe. By election ye Kawempe akaluka kagenda kubbibwa. Era Simon byabakama enteekateeka azijjeeko engalo. Kino kyondaba kyenkutowa eno ye voters register. Oja ne voters register ye Kawempe eri updated. So fena tumanyi bulungi mu kalulu akaggwa 2021.
mu Kawempe abalonzi bali emitwalo 16 mu 14. Abalonzi emitwalo 16 mu 14 be balonda mu 2021. Population ya Kawempe yonna batugamba tulimu emitwalo 39 net. Kakati ku mitwalo 39 wekiba nti emitwalo 16 mu 14 ze zasobola okuregisteringa okulonda mu 2021. Olwaleero Simon Byabakama afulumiza voters registry up to date nga atugamba nti ku mitwalo 16 mu 14 ejalonda mu 2021 olwaleero kweyongeddeko emitwalo 3.5 mu 289 kitegeeza be balonzi emitwalo 19 mu 341. Kino tekisoboka. Kulwaki? Lwaleero toyinza kuŋŋamba nti abantu emitwalo 19 bewandiisizza balonde. Kitegeeza bw'okwata emitwalo 19 mu 341 n'obikubisaamu emitwalo 39 egy'abantu abawangalira mu Kawempe n'okubisaamu emirundi 10 kitegeeza ofuna 51.51% bwe butundu 5 mu kimu, kumpi almost half. Kino tekisoboka, tekibanga nawo. Okibuliriza bulungi nnyo. Kati kitegeeza gino emitwalo 3.5 gye tulina okwebuuza bana abantu emitwalo 3.5 baavudde wa era balondera wa. Abegako nabagambako nti RCC wa Kampala omukyala Jane Muyindo abadde nga awandiika bakanyama nga bagamba bagenda ku makalulu ke Kawempe naye nga balina okujja n'endagamuntu. Getufuna galaga Minsa Kabanda yakutte abakozi mu KCCA naddala banaabeera bonna ne babawandiika era bagenda bawa obukonge obulaga nti balondera mu Kawempe. Naye olwaleero n'oba okutte bana abalongoosa oyagala okungagaza nti KCCA eweereza ddala abakozi emitwalo 3.5 bayinza okuwera mu KCCA awo tebawera. Oyinza okugamba nti okuyinza okuŋŋanya bakanyama newe kuba mutwalo gumu tebawera. Kati kitegeeza ati nti ku lunaku lw'okulonda mwe bannakawempe mulina okwegendereza nnyo emmotoka zonna ze mugenda okulaba ezigenda osomba abantu okujja olondera mu Kawempe. Abantu mwe bawooninge era bakitegeere nti yenna aneetantala okulinnya emmotoka nti ajja kulondera mu Kawempe ajje ng'akimanyi eitha okuddayo nga mulema oba obutaddayo. Ekyo mulina okitegeera. Olwaleero tugenda kumbuuza nti polling stations zino 32 okuva wakati batugamba nti polling stations zibadde 165 ne bongerako 32. Polling stations zino 32 twozinoonyereza kuwa we stations ziri mu Kawempe 1 ziri ewali Uganda Transport Communications UTC eyafuulibwa Barracks. Kati zino polling stations bazitadde munda mu Barracks n'okwetoloola okumpi ne loko. Kati ogamba nti polling stations zino ato zitadde mu Barracks munda amagye mwe gabeesingidde endala n'ogamba ozifulumizo zitadde wano wabweru wa Kotagad. So bannakawempe okwetoloola ebitundu bya loko naawo ku UTC ewali Barracks kati wafuulibwa Barracks polling stations zino 32 bwe bazitadde. So Council Elias Nalukoola kino naawe kisimbeko nnyo amannyo era bannakawempe obateeke ku alaati era olabule n'abo be bagenda okuleeta okulonda nga si ba mu Kawempe. Eno gavumenti walawo neweekwata emitwalo 3.5 zino gyegamba nti be balonzi abapya abali mu Kawempe wano nebawa owa NRM automatically abagenda kuyita polisi. Nalukoola newe munamu akalulu nga kayitirivu nga kanji naye ng'ono wa NRM agenze n'emitwalo 3.5 nga mukawedde owa NRM yagenda lona kasanvu. Kitegeeza gino emitwalo 3.5 mingi ku balonzi bwe buba bululu. So alabye video eno nsaba ogintambulize etuke ku bannakawempe tuke buli wamu wonna. Obiwulidde ate nno si gwe mulundi ogusoose muba mujjukira akalulu ka Harriet Nakwedde bannanga akalulu ako ekayunga bannaye akalulu ako kye baatukola kubanga ffe ekintu eno twali tukigoberera nga we kyali kigenda ffe abaali ku ground mukwano gwange naye oba njogere kindeke ki olunaku olwo ndowooza siri lwerabira naye buli kimu kisoboka ku basajja bano era n'akakalulu ke Kawempe North bannange baba buwulidde ekintu nga baba planning okubanga bakikola
okubanga ate balangirira muntu waabwe. Nga tukyeyongera era ne mawulire ag'enjawulo omukwano, waliwo footsoldier omulala avuddeyo n'agamba nti yabange aba MPs ba opposition lwaki temwesonyiwa ekintu kye bayita NBS kikyo? Omukulu Zambali Blasi Mukasa yazzeemu ne bamuuza ku NBS oluvannyuma lw'okuddamu n'awaana Kyagulanyi nga baali bamuwoningadde omulundi ogwakolaki ogwasooka. Naye ndiza ate awo konsani yange si weeri. Ekibuzo kyensinga okwebuuza nti abaka ba opposition baagaza ki NBS? Bwe banga tekikyali kyakyama nga NBS yo evaayo nekolaga nti tekolera abantu wabula enako abantu b'olubatu lwekolera era lweyagala osanyusa, ababaka ba opposition bo baba baki abatesonyiwa NBS? Okitegeera nti ebbanga lyonna mwalaba mu kalulu akaggwa NBS yavaayo n'evuluga akalulu n'etandika osomaliza omuntu ne yeebuuza yo NBS results yadde esomyo abadde ezikola ki ezijjawa. Abantu ba opposition bavaayo ne bavumira ekintu ekyo. Naye abaka ba opposition balwanye nnyo okulaba nga bagikuumira mu bantu babeere nga abantu bakyagikola ki bakyagiraba. Bw'olina okwebuuza nti lwaki ye Samson Kasumba bwe yabeeranga ng'avuluga Kyagulanyi tebamuwummuzaako, lwaki ate ye awaana Kyagulanyi baagala omuwummuza? Okitegeera mwe ne mutagamba naffe webanga NBS teyagala bawaana Kyagulanyi naffe tetugenda gigenda kulwa nsonga naffe tuwaanaani tuwaana Kyagulanyi ne mubeera okwo okitegeera. Kati bwe naatuka mu kalulu akaddako nako neekavuluga netandika osomaliza lusinga bweyagala neekola byeyagala nga muvayo nga mugamba bannange NBS ekintu kyakoze si kirungi. Naye nga mmwe abakoze omulimu omunene gwe sooka weebuze singa ebadde ekyaza abaka ba NRM bokka nga aba opposition bagiboycottinga yandibadde ekyali y'amaanyi. Naye temuva ku NBS temuva ku Radio 4 okitegeera mumagala nga mambo Minister Balamu abawa airplay ku Radio 4 mukube gavumenti gyakolera mugisuule. Okitegeera ubo akava ku Radio 4 bweti amaze ogamba abantu muwulize Radio 4 omulaga Shumba naddako n'akuba Godfather ne Alvin Kanja ne bajja ne bakuba Kyagulanyi. Okitegeera guno otasuka weebuuza n'ogamba nti eno media house kwa tukimanyi bulungi nti gavumenti yesinga okulaga media houses si opposition. Naye musibye media houses za gavumenti mu bantu mwebe yeso kitegeera ekintu ekyo. Omwana agambye nti ye aba opposition MPs mwabaki ekitivi kyekibakuba ate ekitivi kyemwesibyeko nti lwaki temboycottinga ekitivi ekyo nti mboycottinga etivi ezimu ezo mumanye gye babaagala ate mulina n'okuyiga gye batabaagala nti naye mmwe mwesige ku kintu ne mwesiba ku kintu mbu kikyo. Nga tuvuddeko era nga tukyeyongerayo olwono mbadde n'akabawa amawulire ag'omukulu ng'asiima jjaati omulimu gwekola era n'atuuka n'okugamba nti ekibooko ezo gakyali mabaga za kutandika. Ate ne gundi yavuddeyo Seninde Honorable Rosemary Seninde mu butuufu ebigambo byayogedde byabadde tebiwoomya matama era nga tebyagala na kuwuliriza ng'olina omuntu we yakubiddwa ng'olina omuntu wali ku kitanda essaawa ya kakati ng'olina omuntu wanyiga biwundu era ng'oli muna struggle mu butuufu yabadde asaana okuba nga ayisibwamu eggaali era bwe tutyo tugende tuwulize bamugambye eki. Omukyala Rosemary Seninde oyo ndo nga NRM mobilizer avuddeyo n'agamba nti NUP ye yavuddeyo n'esasula abajjaati okubakolako ebikolwa ebyavuddeyo ne babakolako olunaku olwajjo. Omukyala Rosemary ne Seninde avuddeyo n'agamba nti NUP yavuddeyo n'esasula abajjaati okukola ku bawagizi baayo ebikolwa basobole okufuna sympathy votes. Era ne bongeko ne bagamba nti ayongereko n'agamba nti NUP eri mu kuzannya mizannyo gyayo. Ebiseera ebisinga bagamba nti n'abasiiro bakola naye abakazi abakulu betuwa ekitiibwa n'abantu n'abasajja abakulu. Kati ngoyo omukyala Rosemary Seninde nkuze mpya Rosemary Seninde naye mbadde simanyi nti asobola okubeera omusiru okutuuka ku eno extent kubanga ku bikolwa byebyo abajja be bavaayo ne bakola ku bannayuganda omuli okubatokyalinga omuli okubakola nga n'essaawa yakati abamu bali ku bitanda nga n'abamu bawambiddwa essaawa yakati tebannabakubaako tebamanyikiddwa wawe bali nga n'abamu babalese mu kkooti empereerwe babalese mu kkooti nga tebambadde nangoye nga mukazi nga n'abakazi abamu babalese mu kkooti ebyaddala nga
tebalina nangoye ku mibiri gyabwe. Ebikolo bya buyo ne bikolebwa okumenya abantu. Tugambe nti NUP yasasudde ssente ayita abamenya okugulu. Oba NUP yasasudde ssente sawa yakakati abantu obugenda mu makomera. Bantu mmwe lwaki mwagala okulowoozesa abantu temutegeera? Musajja omu yavaayo n'ayogera ekigambo n'agamba nti kitonde busiru kivaayo ng'omuntu amaze kwogera. Musajja yavaayo n'ayogera nti ekitonde busiru kivaayo nnyo ng'omuntu amaze kwogera, nti senga omuntu ayogera ekitonde busiru teba kyekisobola kuvaayo. Kyennyamiza okubanga omukyala ng'oli nti asobodde okuvaayo. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki mubalaatira ku bulamu bw'Abannayuganda? Ekibuuzo kiri nti lwaki mwagala nnyo okubalaatira mu bulamu bw'Abannayuganda olw'okuba nti muli mu gavumenti, olw'okuba nti muli mu kibiina ekisaawa yakati ekiri mu buyinza? Mwe mulowooza nti ebifo bye mulimu mugenda kubimalamu bbanga ki? Mwe mulowooza nti no gavumenti ekyalasitinga for how long okubanga ebifo bye mulimu temukyabirimu? Era mwali muzeekaawo ne mulowooza butebe mugenda butya bwe mugenda okufeesinga Bannayuganda abadde nga batusibwako ebikolobero ng'essaawa yakati muli mu kubalaata. Essaawa yakati muli mu kubalaata ku bulamu bw'Abannayuganda. Bantu mmwe tayimwejja. Ndabyeko n'omusajja alina omuntu ogumulinga lawulina bawutu y'ebusega gwe bayita Mukaku nga naye avaayo ng'agamba nti NUP eri mu buzannyo bwayo era bino byonna byabadde bipange bupanzi kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti ebikolo essaawa yakati ebali mu kukola bikyamu kati balina kyebayinza okukola kwe kulaba nga bayiteekako NUP nti yevujjira ebintu ebyo naye ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti kati temuntu alina omuntu gwenyinza kusirowooza. NUP tekibangako ekitongole ky'amagye. NUP tebangako na mmundu. NUP tebangako na mmundu. So, olw'okuba nti ekintu kyabalidde, olw'okuba nti munoonya okufuna akawogo, y'ensonga lwaki mwesanga nga boogedde n'ebintu eby'ekisiru ebitajjansa. Y'ensonga lwaki nti kati muvaayo ne mwogera n'ebintu ebitajjansa. Toyinza kuvaayo n'ogamba nti NUP yavuddeyo n'esasula. Ab'ekitongole kyajja tetumanyi obulungi nti jaati kitongole kya byakwerinda ekikwasaganya abatezi ba bbomu sako n'abatujju. Era nga kiyanda gavumenti, era nga kitongole kya gavumenti newankubadde nti essaawa yakati ddamulira saako n'omusajja w'omutamiivu muhoozi bava ne bakiteekamu abaana bakifeesi. Y'ensonga lwaki nti ebikola bye bavuddeyo ku olunaku olwajjo byabadde unprofessional nga bikulaga nti tebalina yadde obutendeke bwonna. Kyewuunyisa. Tubale tuli awo ne gavumenti nevaayo negamba nti bannange ebikola byonna nejja tibyavuddeyo neyekola bwe tebabimanyiko era ekitongole tebakimanyiiko. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nti emmundu ze balina ziri licensed by Uganda government. Simanyi kuva ddi nti wasobola okubawo ekitongole mu gavumenti ekirina emmundu naye nga gavumenti ekimanyiiko kubanga tusimanyi emmundu zonna ziba za gavumenti. Kati bw'ovaayo n'otandika okugamba nti ekitongole abantu abandi n'emmundu abakoze ku Uganda nti tebabamanyiiko yadde era babiyigaana. Gwe Munnayuganda w'oli ebintu bino tusooka tubijjemu okubaata kati ssaawa yakubalumba kimaafiya kubanga batulaze nti abantu bano tebabakola ki tebamanyiiko. Tayimu egenda kutuuka ng'abantu babadde bawa kitiibwa abantu ababeera bebawa respect nga balina emmundu eza gavumenti. Tayimu egenda kutuuka nga tebakyasobola kubawa kitiibwa olw'okuba nti n'ababakulya bennyininyini nabo tebaganya okwewa ekitiibwa. Kubanga toyinza kuvayo ntandika kubalatira mulamu bwa Bannayuganda gw'omanyi gwe bakozeko ekikolobero n'olowooza nti munnange gw'ogenda kubeera ku safe side ebbanga lyonna. Akuma atakuumira mpeera. You can imagine ku kibuuka abaana ze baakubiddwa omuntu n'avaayo n'agamba nti bo kennyini be basasudde bajje babakube bakolereko amawulire. Can you imagine? Gwe twogerako ono NRM mobilizer. Era omukyala gwe twogerako ono kennyini yaliko minisita mu gavumenti eno yennyini. Mukyala gwe twogerako ono kennyini yali woman member of parliament owewakiso. Yagambye aba NUP be basasudde abajjati bajje babakuba embooko bakolereko amawulire. Okisanga waneeno mu Uganda.
byebyo bitambula ningaffe wetuli okubanga tubikutuusa kati munange tubadde tuli awo ate ne zireeta omwana muwala agamba ki gendayo obuliriza bulungi. Ntambuliza vidiyo eno entuukire kwona omusajja gwe bayita Ssekyondwa Fred. Ssekyondwa Fred wabadde mu kkanisa n'embeera topic muwala wa mama Morisi yenze muwala wa mama Morisi kuba ndabye ka vidiyo teacher ke yatadde ku Facebook ng'omwami ono Ssekyondwa owa NRM atunda amataka emirundi 2. Kati kankubuuze gwe mwami gwe waliyo ekyalo ekisinga okutunda amataka emirundi 2 okusinga Kitanda? Okusinga Kitanda waliyo ekyalo ekisinga okutunda amataka emirundi 2? Gwe mwami gwe saagala kummanyiira. Sirina muntu n'omu gwe nnavumye wabula nnabagambye mbamanyi. Kubanga ba Christopher Damulira kuliko 2. Asooka yona alina akaduuka ku kkubo. Oyo Weri Bujumba. Okitegedde? Weri Bujumba. Kakati gwe ssebo Ssekyondwa Fred bakukuba akalulu lwa bubbi. Basooka ne bakuwa obwaki simaya bwali bwa kansala simaya bwali bwaki. Noddamu ne bakukuba akalulu nga sente toyina kyokoledde kitundu kyo olw'ensonga oli wa NRM. Okiwulidde? We baba bawaddeko security alert nenvayo ne mbagamba mbamanyi. Damulira mumanyi, omwami Sserunjogi gwe batadde mu bifaananyi mumanyi, Kasajja mumanyi. Kakati nandivuddeyo ne ngamba nti sibamanyi. Nabagambye ndiwe NUP. Essaawa yonna nange mumpamba. Kyovola bannavuddeyo nenjogera. Basinyabo ne basawo munyambe muntambulize vidiyo eno. Kuba bano abasajja baagala tumanyiira. Gwe Ssekyondwa nawe oyina famire. Tonsimba mumumwa nti navuddeyo n'envuma. Sinnabavumako. Temusala mugambo mbonna bavumye. Wabula nabagambye mukendeeze. Nga lwaki sibamanyi. Kakati kambuuze waliwo vidiyo eri mu kutambula nga Christopher Damulya ali n'omusajja abeera ku fangoni obwedde abakuba abantu okwosa jjo. Kati mugenda tugamba kyawo. Muntambulize vidiyo eno bamikwano. Kuba bano abasajja baagala tumanyiira, bano abasajja batuwambisa. Gwe Ssekyondwa Fred tewali akusinga kutunda amataka mirundi 2. Kyamaani Kasajja yakulira Kitanda. Yakulira wa Kitanda. Lwaki ku kyalo kye kwe kusinga okutundibwa amataka emirundi 2? Ne bakuguza ettaka ne baliguza n'omulala ate nga yateekako sitampo. Gwe Ssekyondwa Fred saagala kummanyiira gwe kuza abaana bo bulungi mu ddiini nga bwe mutta abantu. Nkumanyi Ssekyondwa. Bakukuba akalulu kati okomyewo. Abantu bakuzira olw'ensonga oli w'enyale. Tali muntu w'enyale alina amagezi. Muli mukuwambisa abantu baffe. Mbu mwogera mama Morisi kye mwavudde muyita mama Morisi mumubuuze. Gwe bakuliza mu ddiini lwaki otunda amataka emirundi 2? Gwe ssebo tonmanyiira. Tonsinikirako mannyo. Mbamanyi. Kasajja simumanyi. Katato gamye ndinzwala yokwo. Katato woza mbusibamanyi. Mbusimanyi Ssekyondwa mbamanyi. Sibamanyi mbadde simanyi nti mukola emize gy'obutemu. Era mbadde mbamanyi mu biti birala bitunda amataka emirundi egi. Ku Kitanda waliwo bannange teri kyalo kisinga ng'ekyo kutunda amataka mirundi 2 ng'ate mwe abateekako sitampu. Mwenna ababadde mu kakiiko muli NRM. Abalala mwabaliisizza. Kati bagenda kwogera ki? Ye kati waabo ku kyalo bagenda kwogera ki? Okuleka ffe abaasalawo. Nze ndi NUP. Mpagira nkyukakyuka. Njagala Museveni ave ku bufuzi. Kati gwe Ssekyondwa Fred saagala kunja Samira kati kankuvumire ddala tonkomberako binnyo tondiirako mazzi. Okitegedde? Tebankuliza mu ddiini naye nina omutima gw'eggwanga. Gwe bakuliza mu ddiini toyina mutima gwa ggwanga. Bannaye munyambe muntambulize vidiyo etuke kugana amazzi. Muwala wa mama Morisi yavuddeyo n'avuma. Nabavumye eki? Vidiyo genda okebere vidiyo mulimu ekivumo. Nabagambyeko nti mulinga amazi oba mulinga amatako.
gwe tonsiibulula nasiibye ebyo ebitambula mukwano gwange nze wendi okubanga nga kutuusaako era nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV subscribinga ringinga that notification bell sharinga liking amawulire gakyali mangi nnyo nnyini ddala era nja kubanga nga kutuusaako mu bujjuvu bwago sigala naffe tovaawo